video digitandise bwetuti information nga betugifulumya bwelina okuba kubanga tudiringa n'omusajja atayagala kumanya kati gobonoloza nti bwe tudiringa naye ayagala okumanya kiba kizibu tutandise. Now, if you hear a Muganda talking Funga Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. Mulirechi. Ofuzi bwe nale mbusingo obwobote n'obwami. O atachimanyi tamanyi byafaayo. Naye tabasala wewe. Okufayo ngo musajja yesomye okututta. Bano omwana kutta Baganda. Omwana kututta. Muyaja asinze bannange. Bannange takituluma. Buli omwana si Muganda yetakwanda n'omwana ayinza okuba si Muganda. Naye ate wabukola bubi nnyo. N'obona banne eggwa ku mutima okuva we yawulira ng'oyogera statement eyo. Olowooza bameka be bakosa. Ani Mayiga. Nze mbadde nteesa nze sikyusa mu bigambo byange. Kye nakugamba luli era kyenkyaliwo kiyimirirako. It's better you resign. It's better you resign. Ekyo njakiddamu. It's better you resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Mayiga Samengo. Alright. Kati renasembayo kola video nabagamba nti Ssaabasajja Kabaka tamanyikiddwako mayitire oluvannyuma lw'abatamanya ngamba abali bamuteereddwako Mayiga bagende naye bamutuuseeko obulabe gye yali agenze okukyala ewa Kasujja. Bwe nabagambye ebigambo ebyo abantu bangi abakolagala Mayiga ne bakyusa ebigambo. Njagala bagamba nti Ssaabasajja Kabaka nze nasooka obbagamba mbajjukiza nze nasooka obbagamba nti afuluma kansoke mbaddize akatambi kano. Ennaku zomwe zabadde 21 olunaku lwadde lwakuna ku ssaawa ez'abatumbi budde kiro Ssaabasajja Kabaka yafulumye eggwanga Uganda n'ayolekera mu nsi z'amagulu meeru. Ng'otegeeza eggwanga Ssaabasajja Kabaka yafulumyemukko n'ayolekera ensi z'amagulu meeru mirimu gye egy'obuntu bweppo n'okukola ebintu bye ebirala. Naye mu kufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka waliwo ensi byenjagala entegeere nti singa ekintu kyonna kigwawo ensi etegeere. Mu wiiki 3 mabega Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yasinkanye Mukama we Yosef Bahabulwa ne bakkiriziganya nti Ssaabasajja Kabaka aveewo ne wabula si mu ngeri egenda kusasamaza bannayuganda. Ddala mu masasi bagudde ku accident nedda. Badde bakozese enkola eri sophisticated nga tejja kuwaawaza abantu mato. Omukulu ono ebiseera ebisinga abadde abeera nnyo ku Ssemwai ng'akolagana n'ekitongole ekikessi ekya Ssemwai nga bakola entegeka yonna okuba nti basaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Era omwami ono enteekateeka eno yonna Museveni agimaliddemu obuwumbi 3 n'ekitundu. Loza muwulidde bulungi nnyo. Bwe nafulumya information eyo omusajja oyo n'asirika eba ebula essaawa ntono nnyo emisinde gibeewo enkeera ku Sande najja ne statement eno nga nze namusookayo kyovula mbagamba nti bwe nkola information gusirika tulawuliriza najja ne information eno. Enkola yaffe nga bwebeera bulijjo Ssaabasajja Kabaka atusimbula ku makya. Ekindeese wano olwaleero obategeeza Ssaabasajja Kabaka yasiimye enkya n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga y'aba atuwuubira ng'atusimbula. Nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi. Bw'atyo n'atasobola kudda mu budde so nga olunaku lw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi. N'ayogedde n'Omuteregga nga musanyufu olw'engeri abantu ab'enjawulo omuli Pulezidenti Museveni, Sipiika wa Paalamenti Anita Among, n'ababaka ba Paalamenti, ab'oludda oluwabula gavumenti abakulembedde Honorable Joel Ssennyonyi, abakulembeze b'eddiini omuli tetugenda gendayo. Kati omukulu oyo
bwe mbalo fulumya video ya sirika ebebule dakiika ntono nnyo najja ayogere kati ekikwasa ensonyi ku bantu abagendera ku Ssaabasajja Kabaka ye mukulu ono n'akabinja ke bamuyita Douglas Mukiibi. Oyo Douglas Mukiibi. Douglas Mukiibi n'akabinja ke yagenda nako konna okumaliriza ensonga za Ssaabasajja Kabaka yali agenze okukyalewa Kasujja. Bano bonna baakomye mu ggwanga era ne bayingira. Ssaabasajja Kabaka teyazzemu kulabika. Nziramu bagamba okumala eggobe mu kibya mukulu Mayiga twagala Ssaabasajja Kabaka ebisiga tetwagala bimanya. Ne bw'onoosasula wolokoso propaganda ku social media na buli kimu twagala ekintu eki Ssaabasajja Kabaka. Omukulu Douglas Mukiibi ye omuwandiisi w'ekimpatira kuba Ssaabasajja Kabaka yamugoba Mayiga n'amulemezawo ne Museveni. Bwe bamuteeka okugenda ku Ssaabasajja Kabaka gye yakyali wa Kasujja bwe baakomye obona delegation Ssaabasajja Kabaka baamutaddewa. Yiyo Sula Beka agiwandiise yiyo oyo Douglas Mukiibi eyalidinga delegation eregenda okumaliza Ssaabasajja Kabaka kati bo baakomye mu ggwanga ne bayingira Ssaabasajja Kabaka awo wataddemu kulabika. Naye ng'ate wiiki yonna abasajja no badde bagenda nga basiiba ku Ssemwayo Embuya nga basinkana Muwa Muhoozi Mayiga n'akabinja ke nga bateekateeka biki bagenda okukola in case omaliza mission yaabwe. Akabinja kano kabasomedde kalimu David Wasajja, kalimu Charles Peter Mayiga, Agnes Nabaloga, Sara Kagere, n'oyo Apuli David Wasajja nga n'abalala bateesa buki bagenda okukola ensonga zino.